Gasimba gana ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio z'ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza eyatuuse dda gy'okola Katonda yeebale agenda obugenza okukola naawe genda ayiya nalabye munywanyi wange Kasujja ng'alina ekigambo kyawandiika mbwe eriyo ekigambo bakiyita yiyizimu nti oli bwakubuuza nti okola ki nti wayi neeyiya nti kati obeerawo otya nti yiya nti Kampala waliwo okweyiya nga kati nti ne kifuniddwa ne bwe kidefiningibwa nti oyo kati nti oyo ali mu yiyizimu naye Kampala obeerawo nabe nagaa nti ekirungi ky'okubeera Munnayuganda oli yali ambuuza ebyobugagga bya Uganda emyaka 5 mu 9 ne mbaga nti Uganda nnungi etufuula leze in Uganda somehow you survive obeerawo nga tewalidde tewanywedde nobeerawo nofuna noyite walwo omushana laga nti ekyo kiwogo kitwale ogiruti ero liyaŋŋamba nti lwe tulituuka nga tulina kugula mmere mu katale buli kimu akawunga tulina okukagula omugaati tulina okugugula embeera nga ya katale tugenda kulanga abawala b'e Sudan abawamba gavumenti bali wano Kampala naye kati wano omusajja ava e Kampala nga bamukubye tiya gaasi nga tamanyi kirika n'akwata 10,000 omwana yaŋŋambye yagenda mu katale n'asanga omusajja n'2,000 n'afuna ennyaanya n'afuna obutungulu n'afuna ebifumba n'afuna n'eminwe gy'amatooke mirunge ejjudde ku 2,000 kakati oyo mumugaha nti ensi ekyankalanye balw'omushana boogera oluzungu John Buza abantu banaffe abatuwuliriza enkyaleero mbalamusiza era nga ampuliriza awulira ebiyulika ku muzindalo Charles Lwomushana atakula kaawa era abatuwuliriza mwenna mbebaza okuba nti mutuwuliriza mutuwa obudde essaawa yammwe tugitwala nga kyakusaaga kubanga omuntu akuwa obudde n'akuwuliriza aba akwesize nobwe tunaffe omayinja ganye emyaka egyo yagala nnyo okuba sipiiki kinokulabanga alinga ayogerera ku mwenge buuza tulinga bakiga Kakande omukwata bulungi Kakande wasiga sekretary wasiga sebo leka kunpanika siri ojja kundetera ebizibu bayinza okuyita nebakubuuza nti wayi weetuuma ebintu lwaki weeyita byotali jalisi kubuuza abatuwuliriza omanyi abasawo be bali very particular mu industry yaabwe eriyo omusawo bakakande bano bamuwandiikako nga waliwo ndooza the first open heart surgery yali e Uganda kati nebaayo omusawo oyo mukwano gwange ne bamuwandiikako ne bamuyita cardio something surgeon si cardiologist just naye nga bamulaga nga heart surgeon wakabi kati olubereberye naye nanyumirwa atiko nezijja n'eyokubiri n'eyokusatu medical council nemuwandiikira nemugamba wange gwe bino nga bye weetuumye si byoli yajja embiro simanyi obe waba Kakande yaddayo naye kyemmanyi nti yajja embiro naga nti abange nti nze ndi general surgeon nti nze omulimu gwange gwabadde gwakugulawo kifuba nenteeka wali bali ne bayingira sebo abono sikalekale abasinga okuba bazibu ennyo era batuteeka mu buzibu nga nkyali mu New Vision baali ba architects era batwabira okakana nga batukozesezza endagaano teri kwogeza kukwotinga architect yenna atali registered oyinza okuba wabisoma naye toli architect nga toli registered sebo
oba baguddeko otalo buyitirivu Kaloli buuza abantu abatuuliriza abagalwa n'ekirungi kya industry y'abakaloli yo buli avaayo nenaga nti nze nayitayooko ennaku ebbiri abeera expert abatuuliriza abagalwa ate okusinganya ab'emirembe emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa nkulu kibazo ekigambo kyoyogeddeko yiism kigambo kya economics kati example wetunuulire face yo yonna ejjudde ekirevu actually ekirevu kisinga n'enviire naye si bw'obadde naye lwakwa nti mu economics you are trying to cut costs esugamba nti it's a fashion or what costs now kati olwokwagala cutting on costs waliwo abadde akufunirako mu Kampala abadde akusala ekirevu kati oyo avudde sebo mukulu buli wiiki emirundi ebiri gattako nti lockdown yamulaga yamugwirawo nemulaga nti ekirevu kino oyinza ensimbi okuzisevinga nomala myezi 3 nga tokisaze ango tokisaze kati ate nga tafunye buzibu bwonna kati therefore oyo abadde akufunirako sente kusala ekirevu ali jobless now two eno ye Kampala bw'ojjayo n'emitwalo 10 bw'ogenda mu Kampala n'emitwalo 10 oba osuubira kuvaayo na 11 naye buli ogenda Kampala n'emitwalo 10 n'ojja na 9 n'oddayo n'okomawo na 8 question eri nti waliwo ajja nga teyaze nazo and all of you must live. Then finally example ya Rwenshama is a fishing ground eri mu national park tebalima so it's enclosed okubaawo kwonna kuva mu mazzi National Resistance Army Occupational Nakba yuneja neragira tojja kugira byennyanja nga amaje gakoze ekigaganye naye tokkiriza abantu kuva ku mwalo abantu tebalina gye balaga kuva ku mwalo nto batwale mu gyalo balime so now that economy is closed means ez'okubaayo zitemyewo so how would you survive kyebayita yiyizimu so ogenda nabigere n'ogenda mu kibuga jobuze mukwano gwange eriyo mukwano gwange ampeereza angami mbu yeast you are deriving and from kuyiya mutuleke a second the expert on yeism is kivumbi ojo mubuze imanyi abo banyu mutwalo gwange waliwo ebiseera nga ali popular resistance naye nga ali mu economics of yeism kugamba ina yazimanye kibazo inaweta nawo ya notambula that's called yeism and yeism ekola goli professor mu yeism practicals nzimanyi ne theory amvuliriza gasimba kanene manna mali wana ku radio Simba kana binga bokwato omuzindalo omanyi profession zino John abadde ayogera ku profession y'aba architect nga bwe bagigadinga emu kuzisinga okusafaringa yaffe yaba namawulire this morning mbadde nzija era kabuze katantuuke late na parkinze ku luguudo mmala okuyomba ku group emu ngolya condemning aba journalists they are unprofessional. These are unprofessional journalists that need training in the basics of journalism. Konzo, why? Shut up. You don't have the expertise, knowledge, no skill to judge a journalist. Your industry vehicle. Journalism does not do public relations for entities. Nti fe gwechiteke wo tuchikuwe ngabwe chabade provided the facts are right and the story is there. This is not opinion. Nemunaye olwokubensi yafuna quote unquote citizen journalism oba reporting buli omwalo woza yazuku ka reporter naye journalist. Haruna njagala kulamusa ku batuwuliriza naje muri naye obadde oyogera ku yeism oyogera ku musajja ow'enkumi 2 na survivinga oh yes nkirabe ekifaananyi ero olumu nali na suggestingako erika kando no nemuga nti ekifaananyi kiri ku bukedde asitudde omukyala n'omwana we nti ayiya nkuba neŋŋamba mukulu John ono so capital energy ye n'enkuba nti yandi commissioninze baripoota be babiri basatu bagende batunulira akatale k'owino abantu bameka abakadipendingako ekyo kyoyogedde mukulu kibazo kituufu nnyo
nti omuntu oyo okujjako nga ekiseera kituuse ng'owino ye bw'akwata 3,000 n'agula ennyanya za 2, entula za 5, eminwe gy'amatooke gya 1,000 n'agenda n'ateekako n'amanda ng'asobola okubaawo. Era kyovula nti oluusi muba mwogera ngani muna ebyo byewammwe mwe abayambala galubindi ffe tumanyi bwe tukola ki bwe tweyiiya. Kaakali ekizibu ekizze nti mu bimu ku bibaddewo mu wiiki eno nti naye abantu gye beeyiyiza mu yiyizimu bano abalala batandise okulabayo agani kati olutalo luli awo ani anaabeera kiyamaani wa Katale, minisita wa Kampala, Zemi. Waliwo ne awalala mukulu kibazo oli muntu wa ku Kaleero ateeka okuba ng'ebyo bimanyi bulungi. Waliwo banga kye bayita ekikalaayi. Oteekerayo ku makya ne siringizo 10 oba 10 ezo bakuwa supu ayenkane eggama mu sowaani ne bakuteeramu ekyenda oba ekifi ky'ennyama ne muwogo wa 5. Kati bodaboda yenna akeera wali n'alya 10 ezo ekyemisana n'ekyenkya nga byonna bikoze eki naye ng'alidde fresh kati yiizi oyo yayiye ekikalaayi n'amanya nti linda bano bakibazo be bapakira emmere gwe baveeko naye waliwo bano be bakola ki Kanabi nina gye nalaga nina gye nzija amagumba g'embwa nalingula n'obugere bw'enkoko kati originally ng'obugere bw'enkoko company ndoza bagiyitayo kuku ne yuga kiiki ono nga butuguza very affordably lakini okutandika okubunoonya nga sikyabulaba nga zaafuuka nva zatandika n'Abachina okukakana nga zirinnye scale kati jengula amagumba mu Lufula n'amagumba gennyini eriyo abajjako steak n'ennyama y'abawooteri kiki steak kati aga amagumba agafikkawo nga tugenda ffe tugagulira embwa nga gabeera mangi naye kaakati banga nti nti eriyo abakyala abagatwala abatamiivu bwe bakuŋŋaana olw'eggulo bagabafumbira ne babawaamu supu nti nje kakati eyo competition neyingirawo ng'embwa zikompitinga n'abatamiivu kati banga nti esi kyokka ti eriyo obulere bwe bajja eyandibadde kabuuyi mu ddiba babukuŋŋaanya ne babutwala oli afumba ebijanjaalo mu katale somewhere n'abasuuliramu kati ajja okulya ebijanjaalo eby'ebitano baga nti ebirimu ennyama bya 7 ebitaliimu naye ng'ennyama baasuddemu bulere bulinga bwa ddiba kati awo naye Kampala nga basurvivinze eyo engeri gye kinyonyoddemu kitegeeza ki nti omuntu abadde yeegulira kiro y'ennyama kati ali mu bulere obwo kitegeeza nti mugongo waazi ebintu byeyongedde kalo mugongo waazi ekonome y'akasayija kibazo I disagree is really harassing people. kibazo I disagree No, they are falling below the mu economy ng'ojja mu Range Rover n'ojja mu Empenkoni tano nya kugenda kulambula farm kitegeeza bangi nnyo oba you have pushed them oba kasuse eri mu kulya ebyo ekitegeeza nti kati oli omusajja abadde alya nkoko kakati nga asesetuse ebigere mwami kibazo abigulira mbwazi kati embwa ya kibazo egenda kulya kibazo evuddemu egenda kulya bijanja kati ebigere bifunyeko kati egenda kulya byenda bya nkoko nabyo in very short time ampuliriza gasimba naye tubadde tetunnayingirana mukulu kibazo waleese ensonga ngeyananga nti olaba yiism theory mwa academicians Uganda Management Institute nani nti abantu no nti buli lwe bayingira mu kasonda mu mbeera n'olowooza nti obasibiddeyo nabo bakola ki jeggulu wadde yali atunyumiza nti waliwo baggalawo nga banywa omwenge gwali naye ng'ennyimba bakaalaabya zasimanya ana Maria ye weero alowooza nti basaba naye ngeno bakola njagala kutegeera nga balya yiyizimu oyo munnange asaana okwongera okunoonyezaako naye mukulu kibazo mangu nnyo ka tugende mu bibaddewo mu mawulire mangu nnyo mu bufunze wiiki weggwereddeko nga mukulu Kiyowa Kiwanuka batugambye nti yaleese
ekiwandiiko namutayiika kyeyatadde mu kabineti ne president ndowooza nga ayagala nga asuggestinga biki ebisaana okubaawo okubeera nti okweyimirirwa tekumala gakolebwa mu bimu ku byaga nti abantu bamalenga ennaku 306 n'abo abeeyimirira baleete oba bateekeko obukwakkulizo bungi nnyo okusobola okubeera nga beeyimirirwa. Mukulu Kibazo ne landslides bulijjo tubeera nga twogera ku mbeera y'obutonde bw'ensi naye wiiki weggwereddeko ebyala 24 saidi era z'ebuduude eyo nga nabyo byakoseddwa. Mu byobufuzi DP nega nti ntayi guno omukago gwa Besigye gwe yaleese n'ebizibu byemu ffe tetuguliimu, ne Mukulu Segirinya nayo ne bamwongerako emisango emirala nti yasamwasa ikwogera kabyakalebule oba ebintu incitement to violence nti yayogera ebigambo yakuma mbantu simanyi oba omuliro gwajja naye yayogera ebigambo endowooza ebyayinza okuba yafuuwa vvu gandi yakuma omuliro guteeka okuba nga guyaka naye oba n'okunyooka tegwanyooka naye simanyi naye bwe byaggweeranga nti ogwo nagwo omusango bagumuguddeko ndowooza tulinda kulaba. Mukulu Kibazo ensonga ya ssente z'abakozi etteeka ebbago likyali mu palamenti era omukulu wa NSSF yalinaganti byali interesting Haruna etteeka eryo bagendera kumu n'eri emmwanyi ew'omukulu mu mateeka olanyaga gataasevingibwa n'eri emmwanyi lyeri emmwanyi ne liyitawo ne lifuna signature naye ate lino neridda mu bigambo biri ennyini yagamba bwe twamubuuza ku bintu ebyo nti musajja etteeka ly'emmwanyi yaliteekako omukono mu August indeed nga palamenti kubanga yagamba nti palamenti bwe yaggwako ekisanja kyayo ago n'amateeka no matter oba gaali gakyali mu palamenti oba gaali gagenze ow'omukulu poteya nga nti lino yaliteekako omukono mu August kitegeeza nayo yali poteya n'agamba nti I look the other way. Nanti mubadde mwogera kwani mumale mwogera ku yizim naga nti yizim akomeri ko oli akola ekikalayi naye neno bwolanga biganye n'oteekawo kyoteekawo so eteeka munaye ne NSSF okusooka omukulu naga nti esente zonna bazinvestinga teziriwo naye naddamu naga nti tuziyina ife etteeka lye banaayisa tujja kugondera etteeka nga bwe linaaba likoze eki linaaba liteekeddwa mu nkola. Mukulu Kibazo obutale bwa Kampala bw'entalo zaabo ndowooza si zaakuggwa kati wiiki weggwereddeko eggulo akatale k'owino baakaggaddewo nga n'essaawa tezinnaba nga minisita nti ataddewo obukulembeze obwo bwe n'abaliwo baga nti pulezidenti yalagira ne kkooti sebo mu misango gy'okulonda omubaka wa NRM saidi z'ebusoga eno ye wiiki egenza okuggwako nga bamuggyeyo naye munnaffe Abdul Katuntu mukwano gwo temunywa naye kakaawa ye nalabye bamusitula waggulu nga nti kkooti ekakasizza nti ddala talina muvuyo gonna gwe yakola. N'amasomero ga private Mukulu Kibazo wiiki eno gabadde nnyo ku mwanjo yiyizi mu extending you theory gwe kulemera ng'oyiya Mukulu Kibazo amasomero aga nti agawera ddala 200 aga private nago gasaba gavumenti eveeyo ebeeko engeri gyekola ki gyegayamba naye n'ababaka ba parliament ate bagenze bateese mu parliament ate okakana nga bateesanga ate bapropriate b'amasomero ale nebibeera bizibu. No, omanyi Kanabi ebimu ku ebinnuma wano okubeera nti lobby groups za wano tezikola mulimu gwazo. Ababaka ba parliament ne ba minister be bamu ku bannannyini masomero kati the education sector should have such a strong lobby mu government nga bwe ekigere ku ttaka
the reverberation ebeera felt nibabeera bali bemutya deputy speaker nanyini somero minister of education omubeezi nanyini masomero lwaki tebakuba ddoboozi kutaka and they should own up you say kino nti enkyogera nga ninamu interest omanyi ffe tudeclaringa conflict of interest nenga nti kati wano nti wetutuuse wano nti nze nina oludda then you carry on yiyizimwa alina kupima alabe bw'obeera eri kinaaba kitya ati nga gwogambye minisita gw'oli mu gavumenti gw'oyisa policies ate omala odda eno mukulu kibazo n'okugema mbu yali akkiriza amasomero ga private ga admitting bigenda mu maaso naye mukulu Achenge yatugambye nti embaga okuziika bifuuse ekizibu ekinene nnyo kati mu kusaasaanya ate obulwadde bwa covid naga nti n'abasawo abatannaba kwegemesa n'abalala ekiseera kijja babe nga tebakyakkirizibwa kubaako mirimu gye bakolera naye nga kitegeeza nti n'emirimu gyabwe banaaba bagiwaddeyo mu mawulire agasema empulu kibazo adde ntunuulira bagambye mayini esinga obunene mu Eastern Uganda eyo bagiguddewo naye director wa Geological Survey and Mines mukyala Agnes Alaba bwe yali ayogera n'aga nti ekizibu ekiri mu nsi muno beba artisan miners twala nti ab'ebikalaayi mu lufula oba abakabuuyi nti kyekizibu ekinene nnyo ate si wanuka naye mu nsi yonna tulina okubasalira amagezi okulaba ngeri ki gye tubakola ki gye bavaawo nensigala nga neebuuza nenga nti ba artisan miner bayogerako si be bantu bafe aba bulijjo abeeyiiya nga balabye awali ebyobugagga ng'ebyo nabo ne basimako ke basimako naye mukyala Agnes Alaba aga nti abalaba ng'ekizibu kyerw'omushana kyayogeddeko nti omuvubi we ow'Erwenshama bamugee nti toddawo wano naye ate tebamusalidde magezi gakulya anti kati alina kukolera lw'omushana eyaleesedde eryato ezzungu afuuka mupakasi kale ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire bano ku Radio Simba Peter Kibazo omushana kyalowooza omanyi kakandi engeri gye yava ku desika ebimu abibuuka musomi w'amawulire nno ddala nnyo akyali musomi waago mulungi of course ekyobuuse ekibadde kya president bwe yabadde ayogera n'abasomesa ku World Teachers Day n'alaalika nze nange ndi musomesa licensed teacher nga Romchana wafuna license? No, I was more than qualified. Did you get the license? No, I was more than qualified. Oyiga ng'okuddamu ekibuuzo. Ansa yakuyiiya. Omanyi Romchana yasooka n'asomesa eri Erushere mu primary. Romchana atabanko professional teacher. Najja n'asomesa. Oh no, he actually became. Batunulanga after P7 batunulanga emitwe kati nga gwe kyababuza omutwe gwo ne guno gwa technical after P7 nogenda mu kubajja biki ebintu bwe bityo kati n'abamu nga bagenda mu kusomesa mu kiyiga TTC teacher training colleges ezo from the equivalent of senior 1 junior 2 the equivalent of senior 1 anthem say the equivalent of senior 1 kati abalaba bamala senior 4 gwe ng'olimu gwadoso training ga abasomesa kati omoina grades teacher grade 1 grade 2 grade 3 muloza abulirako kati bobango bado ina magezi ga senior 4 nga oyina okufuna ki license okiraba kati mukulu Museveni oyo ye okusomesa bamutunulira mutwegwera gamba aguno gwetaga license naye walogo olabanga ngo baddo yitona genda asomese esamwe ya kakande kwezo lawo mutwe ogujudde amagezi nebo okutunulira of course Romchana ejja kuwabya abaana the grading y'abasomesa wane wafe yatandika na basomesa omujiji amanyijo baddo ntwala naye that notwithstanding abamalanga senior 6 ne senior 4 bwe bafuukanga abasomesa nga sibatendeke nga district ziraze obwetaavu nti zeetaaga omusomesa naye ziyina kakande yamala senior 4 asobola okusomesa P7 nga bamuwa license eyo ya expiringanga
haganti license ya myaka 2 tugikuwadde ogirenga osomesa nga bweyiyo okugenda okusoma kati license eyo bafuukanga ba licensed teachers aba senior 4 ne senior 6 mukulu kyalo kyayagala okwongera kompozi president mukwogera kwe okwa teachers day yayomba nnyo kwabo abatakkaanya naye ku kigambo kya science okusasula tugenda kudda naye okay kubanga yagamba nti gwekyala Musoroti Flying School gwe nkugoba ogendawa naye ono pilot bwemugoba agwana $250 kubanga bwemugoba ajja kufuna airline endala naye gwekyala gwe bwenkugoba toyina gyodda ogendawa ogenda kuba sente meka naye mukulu kibazo kyesinawuya kuva gyali kyekigambo simanyi oba naawe oteekeza interest nti weewaawo atadde nnyo essira ku science abaana bagende mu university basome science courses za science tugezezzaako okugoberera bwe bafuluma bakola biki kanzijaawo kakande ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Romshana mukwano gwange Jacob Simiyu agambye mbu bakubuuza ekibuuzo mbu naawe answer is an anti-sans respondent mukubanga aginoonya yakukuba bukebe gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjuya John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana ab'ebutambala tekuliiko yazze bayinza okuba bali mu nnyimbe John yes sir natudde jo ya commission za amasannyalaze nenziramu okusoma ebigambo bya Mwami Museveni nga ayogera n'abasomesa ne science nempuliriza n'emikwano gyange abamu naga nti agenda kusasula aba science bwe nagenze okubuuza rate ne bangamba nti currently ndowooza omusomesa wa science owa secondary owa degree afuna akakadde kamu $40,000 or thereabouts before tax ne kakakanamu their compatriot owa arts afuna about akakadde kamu yaweza about akakadde kamu kuba bazaayo $9,000 nga 9 owa diploma owa science naye afuna about $9,000 owa arts naafuna $7,000 ze bazaayo eka awo bwe watyo bonna nempuliriza Mwami Museveni recently bakkiriziganya ne ba professors e Makerere ebaddeyo mission yali 5-year mission okutuusa ba professors ku musaala gwe bakola ki gwe beetaaga naga nti aba science babongeze okusinga ba professors ne bamunnyonnyola theory bagiyita compression rate compression rate gye bayita difference wakati w'omuntu asembayo okufuna ensimbi ezawaggulu n'asembayo wansi ne difference erina kubeera nga yenkana etya abasomesa ebya labor baga nti eno rate eno olina okumanya nti kanabyono newankubadde nga agula mu katale kalala finally bibagula byebimu byebagula noona asembayo wansi byawukana mu kintu kimu nti ono ayinza obigula kaleero ono n'abigula Nakasero ono n'abigula mu supermarket naye bonna baba baguze eki nyaanya nti kati olina okumakinga sure nti omusaala guno gwobawa bonna gubasobozesa okugula ennyaanya choice ebeere ku wa wozigula kati compression rate eyo nemuzaalira Makayi byazaala ku nsiko n'aba professor okukakana difference yaabwe right now ndooza professor ndooza ali ku $16,000 17 owa science science yes I think it's around $15,000
across. No, it is not across. Or arts are dropping up by about 2 million. Or philosophy. Are dropping up by about 2 million quality. But the difference comes negligible. Or chemistry na Kati ekisooka John ngokwata omuzindalo concept Mwami Museveni ja pushing tell you about payment of teachers, tell you about promotion of science. Nina nabuziza what about equity? Chekigambo equity kiragawa. Equity is not equality. Equity. Then game plan yeri chi bomala okusasula omusomesa wa science, then what are you doing about the whole science field? Kan kujukizeeko akanseseza egamba okumanya mind y'omuntu gwetwogerako era gwetukolaga naye era akwemera eggwanga yagamba nti bali mu nsiko kubanga ye experience esinga eva mu nsiko nagamba nti wetwali mu nsiko mu lutalo ng'ageza kukola nti priority gyonna okusookerako nga tonakwata ku bintu birala byabiyinza okuba really important namwe abaatimiza okuba really important naye kati priority eri kuki nga nti wetwali mu nsiko priority yaffe eri ki mmere masasi na mundu nti abalala bali balowooza n'engoye nazo ziri important nga nti ngoye tuzali important nokyo nga abasinga obungi ng'amanyuma gayitira bweru n'abuuza nti ali obwerere bakube esasi tofa olugoye teruli important kubanga omusajja bali bwerere naye bakube esasi linoga nolwekyo bw'oba bakola priority yo leka kutweka ataya uniform ku bikulu ebyetaagisa ekisinga obukulu sasi mundu na mmere kubanga emmere agyetaaga alye afuna amaanyi kati muntu gw'okwagala naye naye mu kibazo ndowooza mu principle mu kukanya ffenna tukanya nti amawanga gaffe galina okulaba nga gakulaakulana mu bya sayansi oba amagezi mu bya sayansi gateekebwamu ensimbi resources okusobola kubanga tugamba nti weetaaga science weetaaga obukugu bwa science okusobola okuteminga nature n'obukugu technology naki naye ndowooza bwe tubitwala obukolokolo kiyinza okuvaako ebizibu bingi kansooke ndeeta ekiri very basic ekiri basic kiri nti gavumenti yajja negamba nti buli mwana yenna ateekwa ku O-level ateekwa buteekwa okusoma sciences nze we nasomera ey'etteeka yabanga waakiri osomayo science emu the minimum of a single science subject. Nange we nali naye ekyo impact yakyo badde ku ki impact yakyo badde nnyo ku baana abawala nti olw'okuba eggwanga obaolyawo telinafuna nteekateeka nnungamu esomesa abaana bawala nabo okumpitinga obulungi n'abalenzi kati bw'obagamba nti abalenzi n'abawala mwonna mukole sciences ati pa kitegeeza nti omulenzi omuwadde advantage over the girl. Really? My principle. Wiza sana ziraga nti abalenzi perform better much better mu sciences than the girls. Okay? Principle. Kakati ogambye nti enkola mwenna mwina okola science mandatory. Okay? Kitegeeza mu kuyita bonna oba admittinga ku next level okusinziira ku kipimo kyekimu nga tokkiriza nti abalenzi bali beta baperforminga beta bana age nti abawala babadde ne age mu arts niye bagamba nti temukola arts zokka
nebanga tulabanga ontanya busobozi bonna from senior 1 sciences abadajjazi azigwa flat ne kyateeka nti oteeka kola ki oziwa kitegeeza nti omutadde ku uneven competition noli gwa competing nayo ku basic level nenso nti oboda wandi baddewo exemption nchoke ono tumuleke olw'obusobozi wabayo some exemption naye baleme nti across the board. Ekyokubiri nze kyendowooza nti kireese obuzibu nti bwetumala ogamba nti tupromoting science okay equity ogyogeddeko enkaya emu yajjawo nti kijja kutuleetera embeera wosanga nga omusomesa afuna ensimbi nyingi okusinga head teacher eno mawulire ye debate eriwo report omulungi ennyo award winning wandi musasudde ensimbi ezisinga eza editor oba nedda kubanga editor ye supervisor we naye wansasudde report omulungi ennyo million 5 nga editor ali ku 3 kisoboka naye kiri era kibaawo kakande fabali mu mupiira fabali mu nsi y'omupiira when you identify top talent yes you pay top dollar manager siteeka nti alina okwenkanankana ne talent gyamanaginga naye babawo debate sebo y'amaanyi ne osina indiscipline kubanga omuzadde bwazimba nabwa nti gwenafuna mmeka I don't know it's about professionalism John kubanga kati mu media industry joyogerako manyi because I've been around especially electronic media nja kugenda nga kakande ye production manager kakande ye editor nenzija ne tunegotiatinga anti na okufuna kanabi ono nti kanabi top talent tujetaaga nti kanabi negotiating ati anti kanabi wa mukaga nga ne editor ali ku 3 producer ali ku 3 era kanabi ne tumusasula omukaga gwe naagenda naye era tembula mu apu hivyo mu organization naye nga ensonga enkulu gye banyaga okwogerako ennyo esi okuteeka kisira nti n'abasayansi abatono be tulina abafuluma mu university eziriwo kaakati obuzibu government first of all government tetaddeyo mulamwa kumanya waje bagenda waje bali wiki ewedde abaana waliwo interview yali ku station yawo ne bayita waliwo company ndoze bafuta yaga kutwala kuli coaching kutwala abantu mu oil industry ebunyoro bayita abali ba engineer civil mechanical electrical bakole interview ndoze bagalako abantu nga 5 ne balina abaana nga 15 abo n'abaana betuyogerako be graduatinze in 1-2-3 years nga probably 2/3 of those who turned up 500 tebali employed by ndiko engineer so gera ku historian nankani bakoze nankani babuli bakere akoze history political science mafabolwali abolwali njogera nti egwanga lifulumiza ba engineer naye they're not utilized kangene kuba doctor unzo ganti ba engineer waliwo mukwano gwange omu doctor yafuluma about 2-3 years ago nangane nyo gamba mutamaniwo si mutamani wange si mutamani wange sina doctor nangane nyo buzibu tufunye bubuno nti ebiriwa batugambye nti emirimu bwe twetwagala emirimu giri mu maje wokka
bwe tuba tuliwedde okuyingira amagye bajja kututwala, otherwise tetulina wakukola. Era eventually ye nafuna mukisa, nafuna mu ddwaliro erimu erya Church of Uganda nerimuwa some form of employment, just a contract, nankani, like a part time. Aba doctor benjogako juzi president yenyini yagamba nti ba doctor bamusinkana ndoza a few months ago, bamugamba nti Uganda erina ba doctor abatali employed almost 2,000 medical doctors. It may be even a low count. Omanyeri yote betulowoza nti bali employed. Nenga genuinely bali underemployed. Kati ebemu ba top scientists betwogerako abali clear ba professionals. Siyogedde ku ba industrial chemist. Dumuntu agenda twanafuna mukisane tugenda okukyalira industrial research center wano nakawa. Netunye mpogera nengambuza abakulu abali batwala ekifo ekyo nti wayi kiri kitano money power ereta naga nti anti money power nti tulina less than half of what we need. Nga government bawadde sente kurikulutinga kwaga nti bagamba balinanga 100 naye nga betaaga abantu nga 89 omuntu ayaba industrial chemists naye ng'ate Makerere every year efulumya abaana abakoze industrial chemistry. Okay? Kati waliwo a disconnect nti wao mukulu slogan n'okuyimba kwonna ayogera science obola onokulota alota science naye ye execution eri complete hazard artisan nga wegamba eri artisan yabomsana ampuliriza gasimba ganene bannamawulire Romshana nzijawo omanyi John bino byonna obinyonyola concept y'okuzimba science nafuna omukisa ne Muwanga Kivumbi tali wano nga tutandika degree mu democracy ne development twasinkana Professor Michel Lejoux yali vice chancellor wa Uganda Martyrs University. Netwesanga nga bw'otunulira prospectus yaabwe yalina courses nyingi nga zonna certificate diploma nga degree ntono. Kati mu mbeera yange quickly nga mubuuza but Professor Michel lwaki university mugitadde ku ddala ya kusomesa diploma na certificate? Namwenya n'atuuliza n'atugamba nti eggwanga lino erimu ku byali ebizibu byaffe byali bisinga obunene. Twali tulowooza nti twali twetaaga degree mu buli kimu. Naga nti ebintu ebisinga ebitambuza ensi biri skills best. Byetaaga certificate, byetaaga diploma, obukugu n'obufuna nga buli complete. Naga nti emu ku challenges ze zaafunye nga presiding yabanga inception lecture ye nga ajja n'ayogera n'abayizi ba meetings. Naga nti ebimu ku bizibu byafunye nti ffenna tuli commercial twagala kutunuulira numbers. Kati ngaga nti ne income n'atugamba bazimba ebizimbe ku university ebyo abadonors abasooka Abangereza n'Ababirigi abaagabira university y'enkoze ebizimbe ng'ebizimbe biri locked in such a way that ne bw'oyagala okuteekamu abantu 10 tebajjaamu mu kibiina bakizimba ne bakilookingira mu theatre mode n'entebe nga z'abantu 5 nga kati abalala tebalina bwe bajja kukola ki kucuula.
fe Makerere twatulanga ne mu ddirisa ekyali bwetyo oba bwe yagenda biri ne nzija kati bwagenda otunnyonnyola ngaga nti you need artisans balwa omushana abagenda okuteekako engalo bafixinge bakole to do naga unfortunately we are training supervisors abajja okusupervisinga nabo beetaaga naye you need people that do kati Mwami Museveni bwe nabadde muwuliriza for me I was looking at the whole concept okay osasudde abasomesa and I'm happy about teachers being paid better I'm one of them naye how have you walked the journey amasomero ago gy'osindika abasomesa ba science let's start at the basic level bagenda college chalk and talk how many of our schools have we equipped with laboratories across board ogawe lab ogawa amazzi ogawa amasanyalaze for those equipment that you've sent there to be able to work mobile labs okay bwomala n'obagamba nti oyagala computerization ne ICT there's been a move mukwano gwange Nyombi Tembo yali angamba nti ebimu ku bye bakola mu bagitani eyo agency gyakulira rural it is rural something not electrification because rural electrification ichabo cha communication something yeah in communications commission na each cha kutwala computer si computer zoka it is actually supposed to support communication across the rural areas yambako wanoto waliwo mulongo kale magezi kati yanga anti wabwe ebimu ku bye bakola which is not their core mandate is kugabira masomero computer ziberewo ne in a further interaction no officer wo mulala atali ye ku CEO level yanga nti ne twina je tuzitwala ne bazibikako ekigoyi konze lwaki buli wamu twetaaga computer tuwaya amasomero tegayina masanyalaze nga computer yazze ne bajambaze ekigoyi ne bajibikako nga esomero terina ki masanyalaze so as you promote this basic science go yagala teacher XYZ agenda asomese have you even facilitated the system aberenga abikola at that level bwe tuvaawo ne tudda kweddako which is now the more serious what are you doing with the science John akugambye the trained obateekawa ni it is not enough okusomesa omwana biology chemistry physics nuclear science akole chi we go to the next training level this country was rich with technical schools ezali training abana emu kubiyo ye kichwamba jebayo cheda abana aba ADF or as we say kichwamba ezo zafa zonna zigenze zifa basituga bazikwata mbulako kibazo kichwamba bogiyitako simayi biri munda naye wabweru erabika bulungi kati okay nenga zemo kuba ndoza government yalina program yokuli ebadde ye reviving revamping how many people do they admit now because technical institute says zali zi training I have had a fight with mikwano jange abali emengo one of the latter day most equipped technical schools mu ggwanga lino yali Masaka Teko Masaka Teko aba Germany na aba Japan bali bajiwadde equipment nga bajiwadde investment to a level of a university but that offers technical skills and a diploma but wajijjayo mu government ne tu receiving ebyaffe ne tugiconverting ne fuuka liberal arts university bali bawa advise nganti bwe muba munasigala nabe batu basaba mugireke ngaki ngateeko awe badde fe tujja pa supporting nganti twagala liberal arts university ne mweraba Chambogo Polytech was one of the richest technical institutions mu ggwanga lino n'oku training twalina ba scientists abali trained as trainers of trainers Chambogo bayitirivu obungi but twaji converting into a university the requirement to teach at a university as a teaching assistant
is a master's degree. Basajja ba katonda bayina obukugu ne training nenga requirements ezisomesa mu university tebakola ki tebaziyina. They have been shoved out abasinga obungi ne tuleeta abayina PhD abayina theoretical concepts ezisobola. Why did we choke Kyambogo ng'eggwanga erikyanoonya ba artisans ne affiliate colleges ezigenderako? Kati bwe tutuukaawo wonna, then what do you do with them when they graduate? Tuina innovation labs, tuina projects ze bakolako, tuina apprenticeship ng'eggwanga nti Romshana doctor a graduate nze e Makerere nti dream ye kubeera heart surgeon, katumukwase basajjoni b'emitima mukaaga babeerenga he's an apprentice abasitulira tray abasitulira ebikola nga naye asoma akola nabo. How many of these do we actually use at that level? Tuina factory placement policy betuweereza abaana baffe abasomye science, tuina betugamba nti mwe mugende mukole mu kitongole gundi, tuina amakolero agabakozesa oba tusomesa tubateere ensi ne internship yokka. Where? What are we doing with them? What are we doing about this science training? Olwalira amagye gatekinze over bakita ki okola enguudo n'okukola ki. How does that help the science? Ba architects baffe ba good. How do you get them to get involved? Nga temuyina na national companies, because Yugoslavia, with all its failings, churned the biggest number of engineers in Europe. Abali civil. Era ba engineers b'enguudo abasinze obulungi myaka 3 egya Europe baade baava Yugoslavia. Ngabo bagamba nti mugende ne babakwasa government company bagitanga sijijukira. Is it Enago or Augusta? One of them. Ne bagibawa ne bagenda ne bakola ne basaasaanira ensi. Do we have a placement policy? Netugamba nti tuyina ba engineers 30 tubaweereze China, tubaweereze Algeria, tubaweereze Morocco, tubaweereze Gindi bayige. Abalala ku 40 ge tuweereza 30 tegajja kudda, 10 lijja kudda li impacting wano. Oba tuli mulwali, we shall teach science, we shall teach science. I mean, what's the ultimate vision? Where are we going? Oba tusomes to rewarding aba teacher. Mkuchwazo ne yanziza nafune simu nga waliwambuza obade ngamba bakugabira simu. Someone called me. Eriye yali angambye nkutwale ku Silver Springs bugolobi akugulire kaawa biwayogera wano last weekend. Very good. Ne ate n'atampa simu ye. Very good, thank you. Nafune simu ng'oli ambuuza nti Mukuru Kayanja bweba namuwa bwa director general bw'ekitongole ekibega kinakola. Namagamba isi ekirungi kyayina ye muntu wa practical ya security. Yes, ichachimanyi kuba munsko because that's acquired experience. But advantage jaina jena kalaba as a manager mu kusinga abalala is chatamanyi abuza. You will seek opinion. Chatamanyi chatari sure. Ninga oya singa te asu oya tebe zantamanyi ngano kumanya takoze eki tabuza tamanyi because yaloza amanyi. And indeed the experience janafuna ku managers nga nchiyigira ku Mukuru Kayanja where he doesn't know he will ask. Now ba managers mu public policy abatamanyi ne babuuza abakugwa abamanyi, they tend to perform better than abalowooza nti bamanyi ate nga n'okumanya ebiseera ebingi tebamanyi. So bw'oba oyogera ku Mukulu Museveni kye yayogedde otandikira ku basics. How would you pronounce public policy?
mitendera kijoyitamu nga tonaba kulangirira enkola government obeggwanga gye linatambuliramu. Because mo yuno okubeera careful oyinza okwogera gwe ne weerabira that you are a public leader and you create a lot of instability n'oleetawo ekizibu. Olaba ekyabadde Take ono president wataka okugoba abawa amagezi Central Bank enkulu ku bya monetary policy. Ebbeeyi y'ensimbi ya Take yagudde instant. Ekitegeeza abantu bangi nnyo baafiirirwa ensimbi zaabwe because waliwo areas eziri sensitive. Akubantu ono akolera mu economy y'okweyiya, so sobola okwogera ekintu ne bwabeerawo damage naye abantu ne batajjira bakasita boda zeeyongera. So you begin from there. I will give an example mu public service gye mbaddemu. Bungereza DFID ekitongole kya Bungereza ekiwa obuyambi kyatuwa obuyambi, I don't remember the dollars, $15 million okuyamba URA to modernize its IT system. Bino byokukozesa computer mu kusolooza emisolo. Ayali Commissioner General yali Albright. Commissioner Customs Asland. Yes, Commissioner Customs I think then was ono mchala Allen Kajina. Naye nga bano bagenda kugula zi computer bakole software but nga tebanaba kumanya kiki beetaaga. What you call the, because you get a solution mu IT ngo osobola kumanya kiki weetaaga oyo okubona eki uprochualinge solution. Bino byabadde yogerako nga ne border posts enyingi teziyina na masannyalaze, the entry points. Naye ono ayagala kukozesa kalimagezi mu kusolooza emisolo and indeed byakola pusinga ekyakusijja kukigenda wala. Now what you have now eri mukulu Museveni nga bwabyogera yenjogera y'abamakanika ini muluka eno yetaka kusitula. Tunakubuulira ngo ine muluka ya wansi onagamba ine muluka yetaka kukola ki kusitulamu. Kusitulamu the vehicle is 5,000 cc agamba ola tenywa enyo nnyo twetaka kugisala. Waliwo yagambye mbu bazikiza n'obutaala very sensitive zimbo kuba hampu esirika naganti bwogenda maaso yaga nedda buno tubujjemu okube hampu zonga bwokola wane motoka bwe zaatuukanga wano ezaali sensitive nga bwejja eina temperature auto temperature meter eteekako nejjako AC neekola biki kati nga bwe batuuka wano kye basooka okujjako nti nti olugijja mu bondi nti ako kasensa tukajjako nti kajja kunywera amafuta. That Mark II yango my Mark II weyajiranga ezemoloka zina katalic converter kiki bloke kirimu exhaust pipe eyo balukye bikola I think to do with emissions nebirala oli kyasooka okwabya nga bino binywa amafuta. So ye mukulu Museveni atunulidde enguudo z'okuba mbi instead of okulowooza kukola enguudo ayagala moloka responding ku nguudo. You get so moloka clearance eri awansi gisitule no you work on roads. Olagula moloka eyaki eyagikola eyamanya ite yagikolera ekyo yagikolera kudduka ate ku nguudo ezire za highway enguudo ezina speed limit ngeri 13 14 teyagikolera these off road kati ye nkola gyakola ki ye nkola gyajjirako ya nkola ya makanika si nkola ya knowledge ekola moloka. So and boy agala ku discussing this topic nonya mind ya mukulu Museveni kulwacha ayogera kino gotofaayo nnyo kyayogedde but nonya what is his mind and I'm lucky nti naliko officer mu lead officer mu bya strike za Makerere one nga agwe wale ngomale tango obuvuyo kati therefore gendo okoleki gendo obusotinge kati nentwala delegation yaba Mwasa speech ye eri mwe wa professor tugenda kubongera emisala bino yabade ayogere ya science his reasoning ojimanyi muli batono
There were witnesses. It is easy. Kubongera milioni 15. It's okay. Zino zimwagala tujja kukola ki? Kuzibawa. Era na wale ba pilot yagamba. Bayo beka. Batano. Abo nabako nokuwa milioni. Tujja kuzibawa. Kati alimegamba nti yabongera emisala because yalabo omugaso gwa science. Oyo yalabo omugaso gwa professor. I am a witness. Sali na mita ngazisuka 3 je ali atudde. Ni muri kumpi nnyo. Of course and the skills bakwogera muri kikolo nga bakiriza bakwogera bali abasoma abagenya abaze nagamba mwe temufayo mwe strike mujimirize isente za mwinda kuzibongera nga muzeetaga why because muri batono it will not destabilize the wage bill but sagala kuzibawa nga kulwa strike nja kuzibawa mu phase 3 this 3 financial years. The minister of prime minister ali mukulunse bambi Rubanga n'abalala phase 3 but bwenziba want because you bwenziba banga kiva mu strike n'abasomesa abalala bajja ku strikinga. Those are his words. Kati mukanziba we naye mukasirise bali na bali mu kukola ki because abasomesa babana strikinga banji right ate we mpa abasomesa nabo nga ba striking robunji bwabwe n'amaje gajja kukola ki gaja kwetaga kwegugunga atenga nabo ki nga nabo banji. So therefore his problem bino na yayogera is the wage bill. That is his problem, management of the wage bill. And nanzi jukiza ifa bakulira mchalo omusajja bwatunde ente mukatali aro abana bagenda kusomero ya kwata sente nabagamba nze nyine byange byengendo okukola biri classified ente njije mu milioni 2 kati nze mumpeke mitwaraga 2 1.8 izo zamwe kati murabengereje mukola ki je muzibagana kati omukazi na abana bwe mutandika okubona abona fees yo onagenda makobolezi no onagenda wawe zagenda nga muzitema mananga tezikola ki kasaya agiye kwa amatwara gaga 2 zo kunywa mwenge nokulya oba mbizi oba nyama kubara nga abira gateka munsa ngagenda kunywa mwenge kati mu musigale nga mubona abona naki naba tabakoze atutete 10% yo but you see ngomwana temanyi tezimala amanyi tezimala because mwina wa university atwara 50%. So yeta yagala kuyingira ngereje mutematema 1.8 amanyi abalekede crisis kastajje kwa kagenda okunywa mwenge mbwe. So kati mukuru Museveni ku sente za economy yajja kwezize izebala olaba mukumanga chivumbi zaita classified zili customer okuzijja ko chivumbi afumura minje eri mu committee ya parliament ngaga nti to drawing a curtain classified tanaba ye ka story ajja kwezo omwenge gwe mwa abasigade kate mubona kate kisibu chaina atina tatu yingirire eno nangama nakana katulekedde atayagala ngeri je tukola ki je tukamanaging, and that's why we are having a big problem now. How do you so we are dealing with management of okuyiya because Mukulu Museveni is not a guerrilla kamana ngabo yali yayagala kututambuza engeri je atambuza ngaluwero. No, here you are dealing with management of a state and attach managing by kuyiya. So you would begin with a consultant. Toteka ku consultant ngatona kufuna kizibu. So you begin with the definition of the problem. So if singa badenga ali modern manager yanda badabuza, what do I do to increase output of scientists? That's a problem. Not increase the number.